Bokat TV Neera. Tuli ku Bokat TV olunaku olwaleero webale kubeera nga osubscribinga layikanga osharinge waka waffe ate empozi osobola okubeera nga ofunamu olunaku olwaleero Neera tuzeemu netutambula kompozi ne Sabakati kuluna atutwalide eddala mu ttale muyita ttale atutwalide eddala mu ttale tulabe ku midde egy'enjawulo abasinga mbadde mulaba nti tujoogerako boogezi wali eri nga bamu mugimanyi ne waliwo abatagimanyi kati twagala tulabeko ku bika ebimu si byonna tetusobola bimalayo kuba ebika by'emiddo bingi nnyo ebika by'eddagala bingi tetusobola kubeera nga tubimalayo naye ajaba nga tubimalayo ekikola ekigenda mu maaso bulungi nnyo so kubabuuzeeko mwena abatugobera ku mukutu guno mbalamusizaako yenze Sabakati Petero Nkwanga muzukulu wa Muteesasire Bukesangu Butambala era nga ndi musajja eyeddira engo nga maama wange ate ye wange ye mukyala Namugenyi Scholastica kale nno olunaku olwaleero nsazeewo nempita mukwano gwange Sula wa Bokat ajje asobole okubaako ettofaali lyateeka ku kuyamba n'okutaasa ensi kubanga ebizibu ebisumbu waffenna byebyo babaloga wavudde ku kubaloga mulina endwadde nga nzibu nnyo za kupambana nga za bulabe nnyo nga zizitowa kale nno leero nzize mbalage ku bizibu bye mugenda okubanga muvuunuka tugenda kutunulira eddagala waliwo eddagala nga lyo lyakweyambulula waliwo eddagala nga lyo lyakwetangira bizibu kukola ki kukutuukako waliwo eddagala nga lyo lyakuvumula endwadde ezo enzibu nga bwowulira ensimbu era bwe tuba tugenda njagala okumutwalako nze nduyita Lubiri waliwo ekifo ekyekusufu gye ntera okubeera ne wabaawo nekitali kyekusufu nnyo nga Sula asobola okujja n'atuukawo ebimu ebitugana n'otwalayo abantu nga bannaffe abamu baba n'emitima nga bibi abamu basobola okutuuka emitima egy'ekinyanya kale nno kakati olwaleero ye omukulu Sula ye omutima ogugwe guyinza okuba nga segufaananako kugwa abala singa era nammwe abala mwajja dda so kati ekyo nakyo kikulu nnyo empewo zaabwe zibatuma birala ekyo nakyo nkyebaliza emyoyo kale nno mikwano nga tetunaba kutuuka ku Lubiri tubadde tuyita wano ne tusanga akantu kano kino kiyitibwa ekifuula simanyi oba wali okiwuliddeko oba wali okirabyeko munange okukiraba nali nkirabyeko naye nga tomanyi linnya lyakyo kati kino kye tuyita tukola gwa kutema ekifuula kiba n'akakola kano akinaala embwe katyo ate ne kiba kano bwe kati akamuli so kiba bwe kikala kiba bwe kiti akati va mu byawe byebe so kati kino kyekifuula ekifuula kino mu kitabo ekigenda okufuluma ekimanyikiddwa ng'ekitangaala ky'ensi oba eddoboozi ly'ensi tugenda kubanga tukikola ki tukitunulako ng'eddagala erikyasinza okuba ery'obulabe eri tusoke tutanyaawo abalaba Bokat TV Sabakati alina ekitabo kyagenda okufulumya ku mazaalibwa ge naye nga mulimu ebika by'eddagala nawe bifaanana na biki bye bikola akatabaako tujaba nga tukabawuulira wawe mulinza okukafuna ate obeere nga gwe kenyini weesomera noga kino kikola bwekiti nkikola bwenne bwendi okukola kino ate era n'okwongereza okwo ne sente zinampeebwa nga zivuddemu ako akatabo zo sente zenja ate okugulamu ekifo mwe n'abasimbira emiti mbasimbira ekibira ekyabwe nga njijja mu kibira kino oba n'emirala gye sirina okugijja gye ginaaba nga kibeera awo okusobola okutaasa ku nsi kale no kino kyekifuula kikola ki kino ekifuula kyolaba gwe agamba nti tofuna bubaka toyogerezeganya na myoyo gy'ekika kyammwe abataloota kale katukuyita okuloota nga tofuna bubaka bakuloga n'otamanya nti bakuloze kubanga omuntu yenna nga aliko obuyinza tosobola kulogwa era obubaka bujja emyoyo ne gikugamba nti awo toyitawo bataddewo eddagala toyita kweri ekkubo bagenda kukukola kino na kino kakati ekino ekifuula tujja ne tukinogako amakoola 4 naye okujja okukinoga tusooka kuvunnama ne tukola omukolo ogwabulamu n'ekitaka kya nawansi kubanga gy'emyoyo egivunaanyizibwa ku ddagala lino okukula emikolo bagikola batya emikolo gino okwata ennusu 4 mu mukono ogwa ddyo n'ennusu 4 mu mukono ogwa kkono ze nnusu 8 tuba tujjukira giri emyoyo ginnaggwano egyateekateeka ensibo jjanga ofukamira ne sente ezo bw'oba toyina ezo osobola okujja n'ennusu 10 olwawamu n'ovunnama n'ogamba nti kabaka bulamu n'ekitaka kya nawansi nze Sabakati Peter
ndi mutabani wa Mutesasira Paulo, ndi muzukulu wa Kakoko Ngalama Ssaabakaaki, ndi muzukulu wa Biraalo, ndi muzukulu wa Sebastian Baraza Mukuuma Kibira. Nzize wano nga nzize okukima ekifuula kino kifuule emyoyo gyaffe gyonna gikomewo gyendi egyali gyadduuka egyali gyalagawa gyonna ngifudde emirungi gibe gyajja okumpa obubaka bonna byonna ebyali byansobako byonna mbifuula bifuuke ebirungi. Kakati bw'omala okukola ekyo ng'okuula omuddo wansi wano gwonna omuddo gwonna n'okulawo obuddo 8 munfuna bulungi kuula ebika by'omuddo wansi wano okwetoolola kino ekikolo 8. Emidde egyo bw'omala ogikuula gifugike. Okufugika kwe kugiseewa ntunti ngitadde wano bwenti. Gamba nti nsaba emyoyo egitudde mu muddo guno giwerekere ekifuula kino kisobole okunfuulako ebyo byonna ebibadde bitanzikiriza kuwuliziganya na myoyo gyewaffe egy'omutonzi okuva olwaleero gibe nga gisobola okukola ki okuwuliziganya nagyo. Onfuna bulungi. Kakati omaze okufugika kati teeta amakula gafugambe nti tikabaka bulamu kitaka kya nawansi amakula ge gano gendeese ag'ensimbi ekyo kye tuyite ekikuba nsiko. Onfuna bulungi. Lekawo ensimbi ezo era abantu ndi bannyonnyola nga sente zino tezinnajja bakolanga batya kubaawulira naye agobeera asobola okugamba sente nga ziri ng'ezaakajjajjo kale awo weniba ndizitanyiza ensi ku byama by'ensente wenikittanyiza. Kakati bw'omala ekyo kitegeeza obuyinza buno obuvudde mu middo gino bugenda kuwerekera ekifuula kino kisobole okukola kiri kyoyagala kikukolere. Era bw'otakola ekyo oba totutte eddagala obuyinza oba obulese ku ttale gwe bujja n'onoga obunoza amaki amakoola n'ogenda. Kati ogwo omukolo bw'oba ogumaze awo jangu okwata eddagala lino osobola okukwatira eddala lino gye lisembera. Nze jangu oyitewo teweeraliikirira onogeko amakoola. Kati amakoola gano tugenda kunaaba amakoola 8 okumala ennaku 8. Buli lunaku njija n'onoga amakoola nti 1 2 3 4 ngano gabuli lunaku oba nsobola otwala osobola okujja n'ogatwala lumu leero bwe gabanga gali wala naawe naye bwe gabanga gakuli kumpi osobola okusalawo nti buli lunaku kojje onogeko onaaba agali fresh. Sidda mukolo guli gwogambye oguliwa ogw'okuteekawo ensimbi. Omukolo gwoba ogukoze omulundi gumu gukoze eki guwedde. Era singa wali wabaawo n'eddagala eriri okumpi osobola obutassaawo okitegeera oba oba okoze wano lumu naye bw'obanga ate ogenda kuvanga wano weyongereyo nga yaadi ezisukka 9 era naye bw'otuuka awo okolawo omukolo guno n'olekawo amakula ago. Kati ebikola bino tugenda kubinaaba emirundi 8 nga tunaaba bina nga gwa towuliziganya na myoyo gyewammwe. Kakati bw'omala ekyo okukinaaba era onaaba nti neefuulako agasiraani agoyo gonna agabi agabadde gannemesa okuwuliziganya n'emyoyo gyewaffe gonna ng'efuddeko gakuveeko. Leeni bw'omala ekyo nga tunoonya olumanyo lwaffe olumanyo obaddo tujja kululaba kasatukkirira mu ttale. Bw'obufuna olumanyo olwo nalwo ogenda kulunywa ojja kulusekula ogyemu ensaano. Ensaano eyo gy'ojja okunyweranga ku mazzi gali agabuguma naye amazzi ago okakasa nti ofunye seppiki yaffe nga mpya nga tefumbangako. Munfuna bulungi. Era bw'oba ogifunye naye osobola osooka ogikansirako. Bwenjogera okukansirako ntegeeza ne tufuna omwetango ne tukansirako n'ogyozaako. Kubanga oli ajja ate nga yabbanzibe mu dduuka mweri nga yayita mu mikono egitali miki mituufu oba okugigula ku mukyala nga ate ali mu nsonga n'ebirala bwe bityo. Ensonga lwaki tusooka ne tubikola ki bino ebintu by'okuweereza n'okukola ebintu bino eby'obutonzi biba byakwerongoosa. Kyova olaba ne bw'onookola eddagala lino n'okola emikolo nga bwe njikugambye naye ng'omutima gw'omubi ologa banno osiraanya banno toyagaliza banno tosobola kubaako kyofuna mu bulamu bwo. Ekyo nkibagambira empewo tezijja kujja obubaka tebujja kukola ki kukka olina kusooka kulongoosa mutima gwo na mmeeme eyo. Kale nno bw'onaamala okukola kino kyenkugambye n'olumanyo lwaffe lyojja lunyweranga ku mazzi gali g'ofumbye nywe ennaku 8 ojja kulaba ebintu ebijja okukola ki okukyuka. Alaba Boka TV atugambye nti gwe alinayo kyaga nga tofuna bubaka okuva mu myoyo kitegeeza nga toloota. Abantu abaloota babayita basekalootera bwe baba nga mukoze ekikyamu asobola okukitegeera n'agamba
naloose bwenti ne bwenti nasobola n'okuvvuunula ekirooto kye yakoze eki kye yaloose. Era oyogedde bulungi kubanga teri muntu ateekeddwa kuvvuunulira kirooto. Ekirooto ekyo obubaka bwonna bwe bujja buba bugambiddwa ggwe ng'omuntu. Kitegeeza gw'olina okufaayo okutegeera babadde bagamba ki era bw'oba tokitegedde bulungi awo ng'oddayo ng'ofuna akabaani ng'ofuna n'akasigiri kafe akoota misambwa ng'ovunnama ng'ogamba nze kyemwandeetedde saakitegedde nsaba mwongere okunnambululira ntegeere ki kye mukola ki kye mugamba. Era egyo gyonna emikutu gye muliko nga givuunula ebirooto byonna ebyo byakunoonya nsimbi. Tewali muntu ateekeddwa kuvvuunulira kirooto. Ebirooto byo n'amakulu gaabyo. Byonna waliwo ne beesanga nga balina obuzindaalo. Kati n'okuloota ng'enswa zibuuka kitegeeza ogenda kufuna ekizibu waliwo agenda okufa ewammwe. Okuloota ng'olya ennyama automatically bulamu aba akuyise ng'akutwala kufa. Kale nno nga bw'obalambuludde ekintu ekyo bwe kiri mu butuufu bwakyo. Waliwo ekika ekirala ky'obadde ogamba. Kati kino kye bayita ekitangaala ky'ensi. Kino kye bayita ekitangaala. Ekitangaala kifunye kyokka mu still photo. Kino kye bayita ekitangaala eky'ensi. Bw'oba kisanze nga kirandidde ku muti kimanyi okusuulako ebintu ebiringa ensika z'omutuba. Bwe njogera ku nsika mba ntegeeza obuntu obwe musanga ku mutuba nga buleebeeta. Omutuba ogumanyi? Ngumanyi. Olusanze ku buntu obwo obukkirira. Obulingo buli mirandira. Era bwe butuuka wansi ne bukwata ku ttaka ate gifuuka emirandira. Kati gye tuyiteeza ensika. Kati ne kino ekitangaala ky'ensi osobola okisanga eyo nga kiriko ebintu ebyo kiteekako nakyo ensika ne zikola ki ne zikkirira. Kati ekitangaala ky'ensi kino gye gimu ku midde egituddemu obuyinza obututeekateeka obulungi naddala nga tulina bye tugoba mu bulamu bw'ensi eno. Njagala okutegeeza omwami Ssulo wa Bokaati nti olwaleero olina bw'oli naye nga oliwo lwa Katonda. Oyinza okuba nga wooli si we wandibadde naye n'okubeera wooli kinene kuba bangi tebaliiwo. Era kkiriza wooli nti wakyamala olwaleero naye bw'onaayongerera okuvuunamira omutonzi oba oliawo oyinza okuba nga wayagala okukoma ng'omuntu oba ng'olina by'okyayagala okwongera ku kino kyekitangaala ekikwakira mu bulamu bw'ensi. Kati omuyimbi gwe anoonya okuba sita anoonya sereebu simanyi oyagala kukola ki olina okuba nga wafunye obasse ku kitangaala ekyensi. Ensi abantu babenga bakulabawo oba olabwawo bakwagala oyimba birungi byerere ne bojja n'obogola bogozi omwana yabogodde naye ekintu kyakoze eki omwana yabogodde engoma. Kati gye gimu ku middo gino egikufuula omuntu omutangaavu gigula obutangaavu bwo eri ensi n'oba nga toliiko kizikiza. Era nja kuba ngambi balaga byonna nga bwe babigatta. Ekitangaala ky'ensi kino tukinaaba ddi tukinaaba ennaku zaffe 2 ne tunaaba kamunye ennaku 2 kamunye ne tujja mubalaga ne tunaaba ekigaaga kyaffe era ennaku 2 ekigaaga simanyi oba bakimanyi nabagamba ekigaaga sina kyakulanga ekijanjaalo ekinene ekyo kubanga ekigaaga ekyo kye kitonde ekyokuna mu lubereberye lw'ensi omutonzi ng'agiteekateeka era kituddemu obuyinza bw'okwagaagala era bano banoonya bugagga nga tonaabanga ku kigaaga okukuuma ssente mu nsawo yo kisiibule okuleka ng'okozesezza amajinni. Nkiddamu okuleka ng'okozesezza amajinni kyokka obugagga bw'amajinni gye buli naye bwa kiseera. Era siina muntu gwe nkubiriza kugakozesa kubanga osobola okufuna obugagga obw'ensibo ng'okozesa obuyinza obw'obutonzi. Era ikaweefube wange basebo ne banyabo gwengezaako okubunyisa ku mukutu guno ogwa mwami Ssulo ku Bokaati TV so si kwenoonyeza byange nti nze nnoonya byange. Ate waliwo n'omukutu omulala era okubeera ebintu bino ogwa God First. Oyinza okubeera nga naye ogendayo n'osubscribinga nti oyinza okuba olina ky'omiisinze n'ewange ate erinaagenda n'akirambulula bulungi. Kati ekitangaala abayimbi abaagala kuba hiiti okubeera abakabi okuba hiiti oba tokinaabangako okyali ku kaseera kazibu nnyo era okyalwana nnyo naawe anoonya obugagga nga tonyaabanga ku kigaaga nga tonaabanga ku bintu bino kamunye ogaziwa kuba kuyita n'oyagaagala kuyita kugaagawala n'oyagaagalira ku nsi eno. Ekitangaala leero kiraba ne kuli ku muti omugavu guli era kwekiri. So kati tumukkirize tukkirire wansi ono tubadde tuli ku busammambiro tulage ensi amazima nga bwe gali. Tuli wano era nagambye dda twayingidde ettale tulina Ssaabakaaki abeere nga atuwa ebimu ku biki bye tulina okubeera nga tumanya. Abasawo bababba bayita basawo baganda babeera basawo bakiri aza omusanga ne musoga yagamba omusawo omuganda
abasinga baddeyo ne bakuba nenge eddagala olweri bafuna lya bwere ne ate bone bali kujjako ku ssente nga tosobola okugenda n'okola omukolo nga gwe twakulaze wali eri mu video yaffe eyasoose nobeera ng'ofuna eddagala eryo wano we tuliwa eddagala lye tuliko lino eddagala lino ono gwe bayita kayayaana buli muntu mu nsi anoonya kuyayaanirwa kati n'obuyinza bw'okuyayaanirwa butudde mu kaddo kano koolengera bwe kabulisa obulungi obumuliso bwako buba bwa kakobe ndoza getuyita kakobe abasinga mu kamanyi kano abamu batera okukayita akamwanyi naye mu nsonga eno tukayita kakayayaana kati bano tulina bano bannyinaffe bano banagenda ku kyeyo bali mu biyumba omuwalabu tayagala kubawa kasente bw'oba ogenda nga tonnaba kulinnya nnyonyi kakasa nti ofunye akaddo kano bw'okafuna kasekule okaggyemu ensaano mufuna bulungi akaddo ke kamu kano ogenda katabulamu omugosoola gwaffe Katonda ayambye nti biri kumpi akantu kosekagira guno gwe tuyita omugosoola ogusimupeera kati mwe muguyita omupeera nti wano empeera yo mu lutemya lwaliiso mukama wo omwezi agukuwa tegunnaggwako omusaala ogufuna omwezi tegunnaggwako nga tutabudde butabuuzi kayayaana negundi bw'ofuna ensaano eno gwe gitabule wamu ofuna bulungi neno ofuna nsaano oba osekudde ebikoola byaffe oba n'obutabitabi n'osekula oba ofunye emirandira ofuna bulungi wekakasa nti ofuna ensaano yaabyo nga tonnaba kulinnya nnyonyi kugenda bweru nabikola wamala ogifuna akola atya ensaano yaffe omaze okugifuna bulungi eri purified bulungi kakati mukama w'oyo ayitawa obeera naye atuula wali gwefuna wogiteeka oba ku kikopo kye ku mukonda gw'ekikopo gw'omuwa caayi oba ogenda kumugololera lugoye tasobola kugiraba tasobola nawe era oteekamu obwongo obubwo bino ebintu bwa Katonda era Katonda takola bungi butono ne bw'oteekamu buteesi bw'oti mukono so si kugenda ate kubundula obundulenga atekako amajaani oba osobola kumuwa kyakulya oba kacaayi kyonna kye kiri oba atuula awo ku ofiisi ye mu ntebe ye liteeke mu ntebe ye omugambe nti gwe Sulman bin Mustafa njagala ompe empeera yange obeera awo ng'oyaayana buyaayanya okumpa omusaala gwange empeera yange ogimpenga n'omwezi tegunnakola ki tegunnana omutima gukuyaayaane onfuna bulungi simple that we win segeza naye lino abakyala be bakozesa tubayaayanire abakyala bakozesa ebikolo bingi era mu katabo kangaako nja kussaamuko nina gundi gyenja okuteeka bagita edition nga yo okusinga ntunuulidde nnyo bakyala kuba abami bajooze nnyo abakyala ne badda ne mukati ne beewogoma so lino ku ddagala lino abakyala libakola ki libatuwa n'ebika ebirala nga bwe tunaagenda mu maaso okubiraba tukyalina essava kaaki tuli mu ttale tunoonya ku ddagala ery'enjawulo middo manyi abantu abasinga balowooza nti emiddo libeera ddogo emiddo gino Katonda yagitonda gibeewo kati njagala mutunule eno gyembeera eno bwe nkugamba munywanyi nakugamba eyo ndowooza gyembe obutalagirirayo balabe weewamu kuwo kati emiti egimu wano wetuli wegiri wano emizito tugenda kulabako eyo gye tusobodde okulaba kakati guno gwe bayita omutulika omutulika gwe tulika ku lulwo ng'omuntu era gyegimu ku middo nga bwe nabalaze ekifuulamu eri vidiyo guno omuddo nagwo tugukozesa nga twagala okufuna obubaka tolaba bajjajjaabo nagwo era tunoga obukoola buno era ne tuyenga ne tukunya era nalwo tunaaba buki bunaabi igwe ng'omugwe olina okwefaako tebabaliima nti era bye mulimu olubaale wammwe bwekirya mmere nti n'okutereeza empewo semanya empewo z'ekika mulina kukuŋŋaana famire nakyo tekiriiyo buli muntu alina obuyinza obumutuddemu ng'obwasula ate si bwe bwani obwa Ssaabakaaki buli omu atudde mu buyinza bubwe era buli omu akola emirimu gigye naye njagala tugatte ekintu kimu tuweereze mutonzi mmanyi kino kyenkola kirina be kinyiiza naddala abakola akasente nti abasinga omutima omubi gwe balina eddagala batuwaliyenge olusi ne litakola batuwa eddagala nga buwunga olwedde nga tebalaze bantu bikolo ate olusi ne litakola kubanga naye teyamanya nnoga ya ddagala mu butuufu bwalyo ekyokubiri si buli muntu nti alina obuyinza obunoga eddagala n'okukola ki n'okujjanjaba n'ekirala si buli muntu nti akozesa eddagala sula osobola obbeera awo nga gwe oli wa kigambo nga okwevumula tolina kunaaba yadde omuddo n'ogutya
okusinziira ku buyinza obukutuddemu. Kati nakyo mukijjukire, omuntu asobola okugamba bannange omusajja yagamba nti bw'okeera ku makya n'onaaba ennanda ebintu bwe bikyuka n'otandika okugenda ng'olinnya amadaala bw'olanda. Naye nze nanaaba ennanda byakola ki? Byagaana. Kitegeeza tuddayo ku kabaani kali ke nagambye n'akotamisa bavunnama bajja kukubuulira ekyokkola ebintu bitambule. Enkuba si yeetonnye kati abalala bagamba mbu mukasa na bannange. Kale katweyongereyo guno omufene eno sitemayo miti wano sigitema gibeerawo. Tegikiriza kutemebwa wateekayo. Tegagaana kugitema naye nze sikkiriza kugitema kuba nina okukuumira ensi ebyayo bino nabisangawo. Ogwo muti gwa ffene mwenna mumumanyi. Kakati ffene ono naye katumulabe. Nabagambye wano we twazi ku lubiri lwennyini. Sino olubiri olukuŋŋaanya mbana abasawo bamwe simanya ali mu lubiri avumula abantu. Ndowooza naawe zeeyo tolinayo mulwadde gwokola ki? Gw'olabayo wasirifu waliyo nkoko era amaloboozi g'owulirayo ga nkoko. Kati ffene ono alimu obuyinza obutuddemu ebimu tulibiraba gye bujja mu maaso. Kati kansoke mbaweeko katono. Gw'omuwala gw'omusajja agamba nti olina omukazi naye ye baakola omukago n'obukalu. Ntegeera kye bayita obukalu. Kakati ffene ono kyekitonde ekituddemu obuyinza obufuula omukazi okubanga namazzi. Nkiddamu kino kyekitonde ekifuula omukazi okubanga namazzi. Nga bw'osumulula bw'oti nekitandikirawo okutonnya. Bwe nkulagirira enkozesa yaalyo gwe kennyini ojja kuwa obujulizi nti ntandise okukola ki? Okutonnya ng'amasanda bw'oti nga mukazi akola ki? Atonya butonya. Okola otya? Jangu kola omukolo gwe nagambye jangu onogeko ebikoola. Ebikoola binoge mu bungi okusinziira ku muti. Kati guno omuti munene gonogako amakoola g'olaba. Bonoga amakoola go kakasa nti nina entamu yange mengenda okola ki? Okufumbira eddagala lino. Bwe gaba amakoola ago nga mangi osobola ofumba liita 4. Liita 4 ezo n'ofumba ne zikalira n'osigaza mu liita 2. Gwe nyweze 2 ojja kumbuulira kinaddirira. Oba ofumbye ekidomola liita 2 lifumbe likalire osigaze mu liita 10. Onywe ku eryo mpola mpola. Gwe kennyini onaawo obujulizi nti akasajja ako kyonna kye kiri kaatuwa eddagala kaatuwonya abafere ate mwatunga mukozesa ssente nnyingi okwejjanjaba n'okutuuka ku bino naye olwaleero mwami wa Bokati abaleese buleesi mubeeko kyemulaba kuweerere. Mpeeyo kye bampa. Gwe sikulinaako buzibu gwe naye bakuwa. Mumpeeyo kye mumpa. Naye nze bandeke. Kale nokugenda kweyongera. Ono eddagala tuwalya bwereere sirya ssente. Sirya ssente. Ebyo bibeera bibyo nga gwe osiimye naye tagamba nti mpa ssente bwe ziti wabula ye akulagira kiki olina okubeera ng'okola n'oluvannyuma neweetereza. Gwe olina kwetereza. Oterere n'ogamba wayi kangende ngire nkunze. Kijje wange kali. Kunze ebyo gwe nga gwe bayambye abantu. Gwe okola ki? Naye nze ekikwatagana n'akasente ntayi. Bakugana. Bokati TV Nera.